omwezi ogw'omusanvu tukaggalawo ak'omwaka guno tugenda kubeera mbiriizaawo ku kasaawa ab'embirizi mutandike okuwoomenga mbiriizaawo musuubiro waliko abalungi bwe nti ebyalo ebyo ebiriraanyawo mwenna mujje tukuŋŋaanaawo ku kasaawe atutikkire Ssaababbiikanyi wa leediyo Buddu abalina ebirabo byonna eby'abaana bano gwe bituweereze nga chairpersoni wa bamikwano eyatuweereza naga nti nze naakwata yenna anaakulembera ka transport kakera twakamuwadde mukyala Nakato plus webale nnyo webalire ddala n'okutugoberera olwaleero Ababbiikanyi bateredde tulina Ddembe Ibrahim wa Isaac Newton tulina Segirinya Ali Kings High School tulina Waswa Paulson wa Exodus High School tulina ne Muwonge George ekyotera parents tubagamba lunye nti amannya gano tugasoma gweobaako n'okwemulugunya ng'olina n'obukakafu ng'ojja otubuulira nti oyo omwana tasoma nga tumijja mu bintu by'abaana abasoma ndi ne Waswa Paulson ye number 1 si kyekyo Waswa agira ddala mutaawo okulaga nti ye akola mu saayansa manye bannange abasayansa eyo gye batandikira eyo nebewaga naye kale naye Waswa bano bagambye Ziwa Nsamba Kurowi Aida Diana Big Den Amoni Makubuya Axe Gangs Promusini abagambo tobaswaza entambula yiye bagikuwadde ababazi awo nayo nagaye nti ayi Mukama yonna njagaliza ndowooza yonna gyayagala okukoma yonna gyanayagala okukoma siragira naye nsaba busabi ono ye Mariya ali mu foomu yakusatu akwagaliza buwanguzi nono naye esala yemu ye Sophie ali mu siniya yakusatu agee nti ndabira nnyo Ababbiikanya ndowooza era be bano ba Prosi Kabanda neono nagaa nti Prosi bakulu ba babiri kuliko Kagwa Abero Kagwa Derek bali mu foomu ya kubiri bakugambye nti bakwagaliza buwanguzi Waswa fe twagala vibe yokka paka ku lunaku luli big up Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo naye amannya basigala byewano ndowooza bo bano Kato mulimu muganda wo Kato nono n'agamba yenna Nsamba form 5 akwagaliza buwanguzi nono n'agamba nti twagala vibe yokka Waswa totuswaza entambula yiyo ekizza Pauline sistawo transport muwulira mwali awera twala Waswa tutandise n'engero ziri nnya olusooka awali eddibu tewaluma nga si egwe balikubye katugende n'ekyasoose nga si gwe balikubye bakuwe busatu ekyokubiri awalungi tewaba wannyo mujaguzi oleka evuga nokirira ewamu ebunyolo mujaguzi oleka evuga nokirira ewamu ebunyolo wakanyuma Segirinya Ali oli omusajja oli ow'emabega yasoose katusooke tulabe sebo awalungi tewaba wannyo oleka mujaguzi ng'evuga nokirira ebunyolo sigenda kumuwa agambye nge kati abala tobawera ddala kati ate nkomawo ewoono ensengeka so Paulson ekikumisiza akabonero nsengeka yeyeebigambo tokamuwa oleka mujaguzi evuga nokkirira ebunyolo so si mujaguzi oleka evuga namba 3 awampi wazaayirwa amazzi gazaayira munda muse Segirinya awampi wazaayirwa ennyama ku magumba ga nnyini bakuwa akabonero Paulson namba 4 awava munno tewadda munno sebo ewava okugulu wadda muggo bakuwe busatu nera
era mutereze tutuga ewava awava tutambule tweyanzege muwo obubaka bwe waswa mukulu ovudde ku Kings High kozi kati muloka zaddamu ne ziyitawaawo tetuddemu ne tuggalawo HM wa Kings High School mukulu wangi akugambye tumuswaza Chief Director Kings High School Kasozi John waliwo ne Director ne Chief Director Deputy Teacher Kanyesi Jekoreb Dosi mukulu Pule James bonna bakwagaliza buwanguzi Philosopher Kamogas aliko King David ye Teacher Kalema omusayansa Madamu Kasumba Haula bakugambye nti tobaswaza Yudaya Computer and Stationers ku Twin Towers Masaka City bakwagaliza buwanguzi Mayiga Keri Luswato omuzira mbazira 2019 akwagaliza buwanguzi Taatawo Kalyango ali ne mama wo Kyali Sima Monica bakwagaliza buwanguzi nono buno bakaboti buliko ndowooza bwaffe yaffe si kyekyo nkale ba die hard ba ali Nanyondo Peggy die hard Narukubisolo Egina die hard mpozi mulimu n'entensibe the upcoming president kikubye emigoyo mugambe abayizi basini eyokutaano mulimu Namugerwa na Ntakiruta Nduhukie Muwanguzi Maria Musala Janati Simati Kabugo Jime Mr Skills bakwagaliza buwanguzi Nao nagaye Muganda Hussein Nabulya Muhammadi Chisekulo Ediga bakwagaliza buwanguzi Naga wa Jacqueline form 6 Kasumba form 4 Nakalyowa form 6 Nachiwala Asmat form 6 bakwagaliza buwanguzi Kansala King David Nachira Kings High School okay Nachiranda Jamila Vice President mwine ne ba president yeyo Cherut kale bakwagaliza buwanguzi tweyanzege ono nno ye mu sister wo nannono Sharifa ali Dubai agambye akwagaliza buwanguzi mukoddomi wo Hakim muyizi ne sister wo nannono Sharifa naye ali Saudi bakutambuza n'entambula yino ne bagato baswaza bakugoberera ku mutimbagano abasini yesooka ey'okubiri n'eyokusatu bakulembeddwa waligo Helen Brian Hamani Agnes Mase Betty bakwagaliza buwanguzi Timu Seg ng'ekulembeddwa Geoffrey Professor Pio Salima Bone Nansas Steve Sazi Bosco Jaffa Sanya Moses Namuddu Leste nabo bakwagaliza buwanguzi si kibyokulota okubeera professor kale tweyanza mutwa weewaawo Segirinya engero nnya olusooka ebinene tebityaŋŋana Dembe Ibrahim singa timba sibenga bakuwa akabonero kamu Segirinya olugero lwokubiri tebifaanana abifuna singa emmese ayitira mu mbeera bakuwe busatu namba 3 awalungi tewaba wammwe oba tewaba wannyo mujaguzi olekevudda nokkirira ebinyonyi oba tuwe ekirala ekyazze mu lugero Wakayima Dembe singa embwa esula mu katale namba 4 ebyakuno tebiisoboke nga bamuwayiza mukazi mukadde bakuwe busatu tweyanzege omukulu atudde wuuno mukulu ani Dembe Ibrahimu Madamu Yudayo wa Yudaya Computer Center and Stationers wa bali ku Twin Tower ango Madamu Yudaya we bali nnyo kuwagira baana bano nantambula we bali na kubaagala bano buno muvudde kwa Isaac Newton muntu Ibrahim Timu Hamza Masaka tumwebaze Martin Bazanye Raymond Juko Eddie Timothy Joshua Bridget
Napoleon naye kwagaliza buwanguzi. Ono Buyondo wa Bulikisi. Yes sebo. Kale Salongo bakyayita Nkono Sulaimani Loni Kantini manager Mama Maria Moze Madamu Metron bakwagaliza buwanguzi. Nahabwe Zedekia Loni Mist Badilu Namuwonge Chimbo wa Kasasa Tiger Sadiq Swabul Nazir bakwagaliza buwanguzi. Mpika kama Marvin Headboy Kanga Ve Harafat Edgar Namutawe Jamila Santale Waligo Litaje Huda Norini Kirasmon Trace Majorin Entertainment Prefect Serwo Peter bakwagaliza buwanguzi. Rukwago Subi Busurwa Masho Anilu Lakizio. Mama yali tumuntu batatawe. Kale tumwesije nakalema doli ni namutebi birimu ye ne Jovia na bakwagaliza buwanguzi. Omusomotsa wo Oluganda Madamu Lydia awamu ne Basa na Sirinya wini bakwagaliza buwanguzi. Ono Mayiga Keri mukulu Mayiga Keri omusomesa wa kwagaliza buwanguzi. Mama wo Nachiwala Justin tata Kinene Dennis Baganda Botendo Swabulina nabo bakwagaliza buwanguzi. Mutwala wamba munnange bali batayiga baveeko. Yes sebo. Akulimba kasita wetuulidde mu kaguli weefeeko. Abafugibwa ngabo atanagikwatamu yazitenda obwangu bakuwa busatu. Abaganda busa bwa mbogo bukala kungulu sebo. Okyalina akadde. Ali Abaganda busabwa mbogo bukala kungulu na munda ubisi. Bakuwa akabonero olwokusatu. Yes Abaganda nswa nga bazesuulira ku makya. Teresa Teresa ekintu ekyo mu second sisatu nga bazesuulira ku mugongo. Waswa sebo zebikka kungulu nga munda nyambulukufu. Ali nga bazesuuliranga ku mabega nga balamaga. Mwogoyo muwe akabonero nekyalibadde bazesuuliranga amabega okwetegeka naye okulamaga kyaliko okukibeerako mu butabo obumu genda ku kirala. Olugero olwokuna. Yes abagenyi makondwe agamu gaseguliraga naabo bakuwe busatu. Tweyanzege awuliriza tutambula noono mukulu ye mukulu ani Muwonge George oba mukoddomi wange si kyekyo. Kubanga abengabi be bali ewange engabi nazisibira olugozi beera wange. Naye era Muwonge ekyo tekikutaasa wadde omukoya akuttemu eno kojja yagaba embwa yafika omukira yalimbwa kikere. Buno buvudde wasenga Ronald Masaka buzeewo Muwonge agambye nti tomuswaza ali mabegawo akwagaliza buwanguzi. Mama wo Nagayi Bena akwagaliza buwanguzi. Kiberu Adrian Senior ya kusatu akwagaliza buwanguzi. Mwono muwalawo oyina n'omwana Muwonge dola alikyotera eri ekyakonda agambe mwakuweereza transport tomuswaza. Kale senga okuva ekyotera kyakonda akwagaliza buwanguzi. Bano bayizi ba senior ya kusatu bakulembeddwamu na Musoke Judith wa information bakwagaliza buwanguzi. Mukwala Richard Senior ey'omukaaga akwagaliza buwanguzi agenti nti gwe waffe walayi kale ono Namatovu Kudra Santale Prefect kale akwagaliza buwanguzi. George tomuswaza mbwera atumiddeko ne mukaddewe manager n'abakozi ba Jordan Liver Supermarket ku Stevio Complex. Kale Kaddu John ali mu kibuga kyotera akwagaliza buwanguzi. Nakasinga Stella Kimera Senior ya mukaaga agambye tomuswaza. Nze Icon Olix owa Icon Studio njagaliza Muwonge obuwanguzi. Kale tweyanziza Waswa Ronald owa Bwino
njagaliza obi wange obuwanguzi. Economics class nga bakulembeddwa mu Luyinda Franka Nakanwaji Abiba Nakiyaga Sherina Mole Nakiwewa bakwagaliza buwanguzi. Ono ye Nakalanzi Ashirafu ayagaliza Muwongo obuwanguzi. Katushabe Madrini naye akwagaliza buwanguzi. Incoming head boy Chotera parents nkusaasidde nnyo kukunda kwe kole businia yakota ayinza okuyitamu yali kukunda kwe na okuvewa Eron nakuya sini eyokutaano ne Sentongo Damian bakwagaliza buwanguzi. Afoyo Pulisira ne Bukirwa Shadia bagaliza Muwongo obuwanguzi. Tatamanyi lulimi kale ono naye yensereko Robert owa academics agambye akwagaliza buwanguzi. Mama Anodi omusuubuzi Ekyakonda akwagaliza buwanguzi. Kyakonda ku ntikko fetusinga baganda bumulimu Julius Kasendwa Namugumya ne Nayiga bakwagaliza buwanguzi. Julius Kaka Ekyakonda agaye muto wange tonswaza abo basobola mutwale kasembezayo Julius Kaka. Engero nnya olusooka amaanyi tegalya bwami singa embazi yewaata ebyo byammwe omusu tegulya bwami Segirinya singa enganga yabulya dda Paulson singa enganga ye kabaka w'omu ate Kano ate na Kano binyonyi tomuwa bantu bonna tobawa naye enganga singa ye kabaka w'ebinyonyi binyonyi si bunyonyi. Olugero namba 2 matu ga mubaazi gawulira kyambwe etwala ennyamayo busatu amazzi amatono gabooza ente nti leka ez'abaana zinywe leka ez'abaana zimale kunywa Tereza tibaleka ez'abaana zimale kunywa Dembe tibaleete enzadde zimale Ali tireka ez'abaana zimale Paulson ndalabye ogaaga ez'abaana kazimale okunywa. amazzi amatono gabooza ente nti leka enzadde zinywe. zinywe Bannange engero zino baana mwe muzeegendereze olugero ne bw'olugyamu ennyo ne bw'olukyusa bw'osobola ne bw'olukyusa bw'oti tetulukuwa kubanga amakulu gaalo gaba gafudde. nti leka enzadde Ngenda ku lulala olugero olwokuna esebo amayumba bunyonyi buli bumu buteesa bwabwo okyalina obudde buli gamu gateesa bwabwo Paulson Buli kamu kazimba bwako se. waliwo akayima omulala tewali bawo ekituufu. buli akafuluma kazimba bwako Ono ye Vvaawo Mpitewo tweyanzenge Paulo Paulo Soni tuula simanyi oba olunaku lw'omutuukirivu omanyi ne lwe lutuuka oba wali olujaguza nako. Paulo olunaku lw'omutuukirivu omanyi we lutuukira wali olujaguzaako. Tugenze mu byabuwangwa wuliriza kyenkubuuza kyonziramu mpa enjawulo wakati w'ekijja n'amagombe. Ekijja kibeera kyetuziikako abafu. Malayo Kiba kyetuziikako abafu nga kuliko amalaalo mangi tukiyita ekijja. Amagombe gabeera mu ntaana wansi munda. Gabeera mu ntaana wansi munda. kampulire ku ddembe Ibrahim
Sebo ekijja kyekifo ekiteeketeeke awaziikibwa abantu ab'enju emu ate emagombe ye munda mu ntaana we baziika ono kyayogedde yennyini Pawulo Nsegirinya ekijja kyekyo ekifo we baziika abantu naye emagombe weewo nga bagenda okuziika omuntu nga bagenda okumuziika obugirira nti bagenda emagombe webagenda nga bagenda okuziika bannyonnyolerawo okunnyonnyola okutuufu nti tetumuwa omukisa ekijja kyekifo we baziika abaami ate gweobuze nnyo naye bannange twadde twagala okugaa nti ekijja kino kifo kyankalakkalira we baziika abantu ab'enju eyo oba ab'ekika ekiki kisigala kiyitibwa naye emagombe ekifo kibeerawo kaseera buseera nga tebannaziika era olumala okuziika gaba tegakyali magombe kiba kifuuse eki bwetyo twadde twagala onnyonnyole bonna tobawa tugenze ku kibuzo eky'omukaaga wamma waswa kino kikolwa kyakuddaabiriza bita ebyatise kitubuulire kino kikolwa eky'okuddaabiriza ebita ebyatise dembe sebo tukiyita okukanda ekita kukanda kita dembe muwa akabonero ekibuzo eky'omusanvu okutambula kw'eryato ery'oku mazzi omuganda akuyita atya kusiira obubonero busatu tugenze kuti alinduka todduka waswa kyakulina olaga tugenze ama enjuki esooka okujja we basogolera omwenge abaganda we basogolera eyitibwa etya ntumwa bakuboneraobusatu bubadde obundekedde wasa olimba genda ogenda tweyanziza nnyo tweyanzeega awuliriza okyali ku 9-8 ne 9-5 mukulwani Segirinya Ali nkututte n'engero zo byabuwangwa tugenze bwe tuti ekisooka amalenge g'abambowa ge baafuuwanga gaakolwanga muki tuli ku mutendera Vvaawo Mpitewo mujja kugunyumya dembe sebo gaakolebwanga mu kiwuuwa akabonero kaweddembe tugenze ku kibuzo eky'omukaaga omuntu gwe bagamba nti yakomba entamu oyo yafaanana atya omuntu gwe bagamba nti oyo yakomba entamu yafaanana atya oli ani yabeera omwana omuggalanda waswa Sebo oyo ye musajja akula n'atawassa. Waswa muwakabonero. Oyo babeera akomanda talina nsonga emuganda kuwasa liryawo likuliridde. Bakuba wetamu okukomba. Wamma tugende mu maaso amukulu ali. Si bwe tukyali. Buno bwa nnyanja buto. Butuweera erinnya. Busowe. Ensowe. Obudde bw'olina. Ali buloba. Oli muwonge muyitibwa obuyaya. Kati ate gwe nkugobye olulimi lw'okozesezza sirwaffe. Dembe sebo buyitibwa obuyamba. Ate nekyabadde akibuuza. Buyamba ono gwoba owadde tukozesa wakayima. Tugeze ku kibuzo eky'omunaana ali lwaki omukazi alina olubuto tagenda oba tatunula mu ntaana? Tagenda ku ntaana era tatunulayo.
Wakayima Dembe Ibrahim. Dembe. Sebo kiwanuuzibwa nti omwana gw'azaala ayinza obutaziba kawompo. Bakuwa kabona. Kituufu. Tweyanze. Tuli mu mutendera gwa Vvaawo Mpitewo. Vvaawo Mpitewo ani asegulira munne ndi ne mukulwani. Dembe Ibrahim Sebo. Si ye gwe namba 3. Yenze Sebo. Si yeeno. Si bye walonze. Nkale. Kabubanga bye walonze nze nkutandise. Ekibuzo namba 5. Enkoko. Enkoko. Enganda sigamba bino ebyemu bibbuloyira. Enkazi etannazaalako eyitibwa etya? Omuseera oba enseera. Busatu. Ekyomukaaga. Omukazi ng'abyala lumonde. Omukyala yenna ng'abyala lumonde. Kale ng'asimba lumonde. Akola ki lumonde oyo okubala? Sebo bw'amaliriza okubyala ebikata afunayo ekikata kimu n'akituulako nga bw'alaamiriza. Kale byalaamiriza bireke bano bajja kuloga muwa obubonero busa. Buli omu alaamiriza bibye okusinziira ku bigenzo gy'ewaka. Wamma tugenze omukomazi ng'akomaga olubugo. Amazzi ago bagayita bati agava mu lubugo? So gayitibwa oluleebo oba obuleebo. Buleebo kyetutwala bakuwa busatu. Ekyomunaana. Kano kasongezo k'eryato. Akasongezo ak'eryato kayitibwa katya ery'okumazzi? Lulimi. Busatu. Musajja gwe oyagala kunkola ki? Mukulu muwo muko si ye gwe namba 4 si bye walonze nkutandise. Ekika kino kyesiimye nnyo nno. Ati kyekirabirira baffe kika ki n'okumufumbira? Omugave. Engeye. Pauloson musu. Ugo musu. Era abaana b'ebuddo bayima nti ab'omusu mata Ssaabasajja kyeyabaddira omusu n'agwekuumira eka. Wakawulira. Tugenze ku kyomukaaga. Wamma erinnya Senga litumalireyo bulungi. Singa tewali mukazi wandibadde taata. Bakuwa busatu. Ekyomusanvu. Bino nno ebintu bye ngenda okugamba bisibwa ku butimba bulema okubbira mu mazzi obutimba obuvuba by'ebiki ebyo? Dembe omuvubi. Sebo biyitibwa empero. Ali naawe oli muvubi naye ekyo kirala. Biyitibwa enjeso. Paulusoni naawe teero. Ebifoota. Ebisibwa ku butimba ebyo ne bikka ne bisigala ku getu ky'amalindi. Mukitegedde. Kale tugeze ku kibuuzo ekyomunaana. Ebyalo bule ne bweya Omuganda abikozesa nnyo ng'ageraageranya n'ekintu ekyo ekiri ewala. Abaffe bisangibwa mu ssaza ki? Kuba gyebiri. Mawokota. Obudde olina kubanga Katonda yabomoka. Dembe. Sebo bisangibwa Butambala. Butambala. Bakuwa obubonero obusatu. Dembe. Tuula wali waswa. Kamu. Kale tweyanze ege Daniel malutuwumuzamu ndowooza naye nga tannatuwumuza njagala okubategeeza abantu b'ekaliisizo n'ebyalo ebiriraanyeewawo ku Sande bannaffe tuli awo ku Sande n'ekya Lwakutaano Lwamukaaga Sande bano bonna baddaniyo mugenda kubalaba nga bazze abalina ebyokulya mubireeta awo kumpimpi mujje tusanyuke mujje tunyumyemu tugenda kujja n'enteekateeka yaffe eyamuteeseza mmeeme eyava mu Katuba mbalese tugenda kuba n'enteekateeka yaffe eyamuteeseza mmeeme tugenda kubeeramu awo n'endiba egenda kunyooka mujja kundaba bwe naye bannyimye ennamba 2 ndagundi tabukedde ayagala kunteeka mu nnamba 7 naye ddaniyo tuwummuzeemu